Chogedde mwoyo mulungi nti akakiiko k'okulonda aka gavumenti bakalangirira nga Allahu Akbar. Sheikh Abdul Kakande, the secretary of Great Mukono. Tukunganye wano lwalere mukono tuli ku nsonga y'okulonda kubujja okuwe Kampala mukadde. Ffe abakkiriza ku ddalu ekibuli era nga ne disitulikiti eno gy'ensonga okulonda kwe Kampala mukadde tetukuliimu. Olw'ensonga okulonda kwonna okutuufu enjuyi ezikaayanye zimala kutuula wamu ne mukkaanya. Kye mukkaanyiza kye kigenda okubeera nti mulonda kinaavaawo nga mwenna mukikkiriziganya. Naye obulagiro nga biva ku ludda ate lwe tubadde tuvuganya lwo nti okulonda kuli tukugaanye era tetukukkiriza era tetugenda kukukkiriza okutuusa lwalitegeera nti abantu tebalonda lwa mpaka wabula bamala kukkaanya na kutegeeragana nti ebinaavaamu bijja kubanga bibagasa. Naye okwo okulonda kati kugasa mu bajje ne ttiimu ye, ffe tebitugasa kubanga ye anoonyereza emizikiti egisigadde gy'atalina kuvunaanyizibwa agitwale agikole mu byayagala nga bw'abadde akola mu mizikiti egyasooka okweyanjula gyali. Yatuyita yagiza ati ate ebyokulonda ate mubikkirize tuganye lwa mpaka kubanga ebyatwawukana era bikyaliwo. Ejaabwe tetugiganye, ffe tugambye gyaffe era buli imaamu ali emabega waali yagende wa ddembe naye owaffe bwe tugambye nti ekyatwawukanya tekinnavaawo. Ewaffe nga tusonga kibuli okulonda kufu tegerekese era oyo aneewagula anaaba takyakolagana naki naffe. Nti tulonda kwa president paka wansi ate kati kino ekyabano aba supreme kye baleese bagenda kulonda kuva ssentebe w'omuzikiti ne bagenda waggulu paka ku national naye tebalonda mufuti seeka tebamulonda. Ensi yonna erinza okuwulira mufuti avaako ddi balondeko omulala. Ebyo tebiri mu kulonda kuno, bali mu kulonda birala so ng'ensi yeetaaga baseeka kukyuka badisikaadhi bamufuti kubanga bamufuti yatunza ebintu by'obusiraamu. Ajja kulondako omubaka wa palamenti ate pulezidenti akole ki asigale. Olwekyo ebyo tugenda kwetaba mu kulonda okutukubira abagoberezi baffe bonna abakkiriza mu ofiisi ya supreme mufti wa Uganda atuula ekibuli obuteetaba mu kulonda kuno. Mukazi oguleta mukono kisookera ddala constitution yaabwe gye baakola ffe tetwagimanya tetugimanya. N'olw'ensonga eyo tulina buvunaanyizibwa tutwala kukola mu kintu tutategeera. Yakolewa abantu babuuza ku bantu 4,000. Abantu 4,000 si basiramu abali mu ggwanga. N'olw'ensonga eyo ffe ng'aba abaguleta mukono ebyo tebitukwatirako ddala. Ffe tuli mu kuweereza busiraamu era tujja kubuweereza. Bo bakole ebyabwe naffe tujja kukola ebyabwe. Tetulina kitwetaagisa kugenda mu kulonda okwo kutaliimu mazima na bwenkanya.